Mu butuufu ebyewuunyisa mu nsi tebigwayo muganda wange, wabula ebiri mu kutambula wali ku musajja ono eyawasizza munna ng'ate giyite embizzi oba like nga pig mu luzungu actually bwe bagiyita, naye muganda wange simanyi oba content simanyi, naye nga omwami ono yagiwasa kw'ossa n'okugenda munna ng'ate ne babagatta esayidi. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako bikyali mu kwewunyiikiza munna ng'ate social media esayidi eno, ate nga ku sayidi y'emu Dr. Jose Chameleone mu katambi ak'enjawulo ng'ali n'omuntu we agambibwa munnange okubeera actually omuntu we munnange ate omupya esayidi eno, love we esayidi eno. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo, tusooke tubiyiteyitemuko. Bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yogi. Mu byonna nno kansooke nkutegeeze munnange wali omwami ono yeeyita munnange ate MC Big esayidi eno. Kontenti ono gw'akola abeera n'omuntu we ono. Sigenda kubeera nga njogera bingi, wabula nga wali agabadde gavaayo gabadde galaga nti nno omuntu we ono yabadde yafunyeemu munnange ate obuzibu nga bali ku honeymoon kyokka ate n'afa esayidi eno. Musajja wattu mukyala we afudde, tekiri wonderful kino. Nava nemba nga nakola video nga mbagamba na breaking nga morning nga mbagamba nti banne waliwo guy eyawasa embizzi, era video yatambula nnyo eyo, era bw'ogobedde page yange eno no scrolling wansi awo video eyo eri wansi awo yatambula nnyo. Guy ono yakuba embizzi embaga, agikuba embaga naye amukyaki ne yabagatta n'agisuuza n'ogikola biri bye mumanyi. Kati so wayise wiiki emu nga bali ku honeymoon ye n'embizzi y'ono guy yeeyita Big MC Big, yes dakala erinnya lyeryo we yeeyita bw'atyo. So babadde bali ku honeymoon ye n'embizzi ye, embizzi eno bambi neerwala olwagidusizza bambi mu ddwaliro. Embizzi yasobodde kubanga esimatukire guy ono right now ali mu kukaaba, era yagambye nti embizzi okumanya nga nti abadde ajagala nnyo bagenda kugigulira keesi bagiziike nga muntu kuba yabadde mukyala we officially nkaddemu. Yagambye embizzi abadde ajagala nnyo ye kabiite we, era mbu agenda gigulira keesi bagiziike ng'omuntu, era nti ne mu future bagenda kugikolera olumbe. Wonderful Bannange naye omanyi kye bayita okubeera nga gayisebo abadde nga boogezako okulaba abadde ajambaza wali gago kw'ossa n'ogidesign nga munnange ate obulungi nga boogezako okulaba, wabula ebibadde bitambula byebyo nno byewunyiikiriza esayidi eyo. Nkugambye obutambi obwo butredinze nnyo ku mukutu munnange ate ogwa TikTok ku mwami oyo kw'ossa n'embizzi eyo nga boogeza ku munnange ate okulaba. Ku sayidi y'emu kankwongereyoko wali ku Dr. Jose Chameleone. Ennaku zino ndabye nnyo nga biri mu kutambula, naddala kano akatambi katuredinze nnyo munnange ate okwetooloola social media, wabula nga wali ekigambibwa imbu. Dr. Jose Chameleone kati mbu ye takkirizibwa kubeerako mu mukwano kubaako na gwayagala. Omusajja nga mumwogerera ebigambo bingi. What is the problem? What is the matter? Katumulumera nkusazeeko eno video etambula ku speed ekika ekya waggulu. Dr. Jose Chameleone ng'alina omuwala omweru banana beautiful gwali naye, era nga Chameleone alaga mukakamu, ali mu mirembe, ensi emutambulira bulungi. It is my first time to see Dr. Jose Chameleone in what they call a lovely mood oba a lovely mode. Naye abana Uganda olulebe video eno ne batabuka bananga buzibu ki? Chameleone naye muntu. Dr. Jose Chameleone muntu nga gwe n'oyo n'oli ne bali asempewo y'emu gye tussa, ali emmere y'emu gye tulya, alina omusayi gwa red. Kitegeeza akkirizibwa naye okweyagalako ng'abaana abalala. What is the matter? Chameleone mumwesonyiwe.
byebyo nno nga bwogeza ku munanga ate okulaba ku bitambula ku Dr. Jose Chameleone wabula ndowooza kigenda kunneetaagisa munanga ate okunoonyereza obulungi okuzuulira ddala munanga ate amazima esayidi eyo naye nga wali olugambo lubadde lutambula munanga ate ku social media ku bigambibwa nti nno Dr. Jose Chameleone kw'ossa n'omuntu we munanga ate omupya nga bwogeza ku munanga ate okulaba akatambi ako bwe nti nno munanga ate bwe nkoze gwe kasitobera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munanga ate biturekere esayidi kw'ossa nako akatambi abadde wali ne mukwano gwe Dr. Jose Chameleone bannange abadde ayaka okukamalako obumazi nga bwogeza ku munanga ate okulaba mu katambi ako inno bwe nti munanga ate bwe nkoze gwe kasitobera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munanga ate biturekere